ebyomugoteko kaba kazibu nnyo naye twegatteko tulabe nga tutambula mpolampola olunaku lwaleero tugende maaso. Neyanziza nnyo neyanzeege Muhammad Wamala ne Fedi Nabwire nga muli mu studio mbalamusizza nnyo nyini ddala. Wano wendi ndi Katanga saidi eno ate saidi eri ebeera Mulago wali waggulu waliwo eddwaliro oba oli awo wali ne Taso we bajjanjabidde ennyo oba okubudaabuda abalwadde b'obulwadde buno obwa siriimu nga olunaku olwaleero ensi yonna oba oli awo ejjukira wakati mu kungubaga n'okusanyukira ebimu ku bikoleddwa mu bannaffe lina oba batawanyizibwa ekirwadde kino ekya siriimu. Naye katono nnyo wano mummwe abakozesa ekitundu ky'oluguudo kino njagadde musooke mbalagekokko butya ate akabbinkano k'okulabika nti muyengera ekibuga we kayimiridde kumwe abava mu bitundu ebya Bombo Road, Gayaza Road n'awalala nga mukozesa ekitundu ky'oluguudo kino mbalaga nti motoka zo zikwatidde ddala ajaamu wamaanyi nnyo nnyini ddala nga mugenda maaso n'okulabika nti mulaba kibeetagisa eddakiika eziwerako okuva obuvika roundabout kali ak'okuggwanika okulabika nti mutuuka ku roundabout y'e Mulago kubanga jaamu ye mungi motoka tezitambulirako ddala ate nga nammwe abava mu bitundu ebya Ntinda Kamo kya Bukoto Ntinda nammwe njagala bagamba nti okutuuka obutuusi wano akijja kubeetagisa eddakiika eziwerako kubanga jaamu wano okutuuka ku roundabout y'e Mulago mungi. Bw'oba ovudde wano okugenda ku luguudo lwa Yusufu Road n'awalala byo bibadde bitambula bulungi naye akanyigo kali wano okusala obusazi roundabout okugenda mu bitundu ebirala ntegeeza Wandegeya n'awalala ezivaayo zo zibadde zituukawo bulungi naye okusala obusazi weewali obuzibu obw'amaanyi nga bw'ogenda mu maaso n'okulaba gwena akeeredde ku SOT TV. Muhammad Wamala muli ku mulamwa ogwa siriimu mu ggwanga nga bw'ogwogedde. Nze nafuna omukisa oba nguyite mukisa oba siguyita mukisa Dennis tugenda kubanga tukirirako eno wansi nafuna omukisa okulabika nti oba oli awo mbeerako mu bitundu ebyali bigoyezeddwako obulwadde buno obwa siriimu nabeerakoko mu bitundu ebya Rakai mu biseera siriimu yabeerera ow'omutawaana ennyo era nze bye nalabayo nali mukyali muto naye ensisi gye twafuna mu kukula paka kati ate osobola n'oginyumiza abazzukulu nti abantu bakunkumukanga famire ya maama wange yo yafiirwa ddala abantu nga muziika olwaleero bwe muba muvaayo ne babagamba nti naye negundi ayinza obutasukka mwezi gujja ate ekyo ne kibeerawo muba muvaayo ne babagamba negundi omwezi ogujja naye tajja gusukka kwegamba nga kumpi buli wiiki mubeera muziika. Twasoma mu primary twasoma n'abaana nga abaana bazadde baabwe tebaliiwo ng'omwana owa P4 P1 P2 yalabirira famire y'abalala bonna naye ate nga n'abamu ku balabirira balwadde ne wabeerawo ebibiina biyitirivu nnyo ebyateekebwa era akayi eyo Rain Okobo ebibiina byali biyitirivu nnyo ne bigenda maaso n'okuyambako naye yabeera nga nsisi nnyo. Kakati kye twebuuza nti bw'otuuka mu bitundu nga Katanga, Makere, Kivulu eri gye wabadde eggulo mu Kisenyi n'ebitundu by'eggwanga eby'omugotteko naddala ebya Kampala eyo embeera eri etya katono nnyo nga temutatandika kikubaganyako birowoozo kyenjagala nsooke oba oli awo ate tubalageko ssaawa zino nga bogenda maaso n'okulaba tuli mu kimu ku bitundu by'oyinza okugamba nti bya mugotteko ebitundu ebya Katanga bye bino bye tulimu ssaawa zino nga bogenda maaso n'okulaba. Katanga teyawukana nnyo na bitundu nga Makerere, Kivulu teyawukana nnyo na bitundu nga Kisenyi teyawukana nnyo n'ebitundu nga Katwe naddala awo mu Nkere n'ebitundu ebirala. Kati ekibuuzo kiri nti abeeno bo ate babeerawo batya bagenda beetangira batya obulwadde buno kubanga ate bwegirisiza nnyo mu bantu abasula mu mbeera nga gyogenda maaso n'okulaba gwe wenna akeeredde ku SOT TV. Tuli bitereevu kati twagala tutunuulire ekitundu kino ate nammwe mulabeko ate mufune oba oliawo kye mugenda maaso n'okuyigamu mu mbeera emu oba endala. Nga bikutegeezeza nti tuli mu Katanga eri ddala mu ntabiro y'ekibuga Kampala endowooza eneebeera Kampala Central
ndowooza ebeera Kampala Central oba Kawempe, naye nga mwetuli saawa zino tugenda kubanga tumanya engeri abaamuno gye bamalako naddala mu mbeera ey'obulwadde buno. Muzeeyi, tusanyusa okulabika ntukusinkanye, tuli butereevu ku Soul TV. Sooka otubuuzeeko. Mwasuze mutya mikwano gyaffe, tubalamusize nnyo, tubalamusize ddala. Bampita Joseph Malyancha Behasha, ndi mutuuze mu kitundu kino, ate ndi omu ku abo ababeerera ku ddagala eryo ekirwadde ekyatukwata amaze nakyo ebbanga ddene kuva 2005. I am living positive and I'm very happy this time that you people, you have approached us in the right time, because the epidemic that broke out, nobody would expect that we would still live up to date. We thank the government of Uganda in partnership with Baila Uganda, where we are getting the treatment from. 2005 you are staying in Katanga? Yes, please. Since 2001. 2001? Yes. But I learned that I was sick of the disease 2005. Yes, and I'm living positive. I'm taking drugs from my clinic, Baila Uganda. Yes. The situation in Katanga, obuzibu bwe tusanga buli nti emyala and congestion of our people. Yes. Yes, we are nearer to the hospital where we are getting the treatment from. There is no doubt that people are living positive and they have hopes of healing. Like how many cases are you having in Katanga alone? We are too many. For sure we are too many. Like how many cases? Can you estimate? Around 5,000. Around 5,000 in numbers. Of around 40 people. 40,000 people. So 5,000 people are infected. Yes. Yes. So, what young population? Yes. Do you have the underage who are also infected? Yes, of course, they are born with the disease and they are getting drugs. They are getting treatment from these clinics. ISS clinic, Baila Uganda, Tasso. Yes. But until they transmitting it to younger, fellow young ones? No. We have really tried to abstain completely. If I tell you now that it's around 6 years without. You don't have a wife? I have the wife, but we completely left. Yes. Okay. Yes. Tuli ku Soul TV butereevu 15,000 ku bantu emitwalo nga roughly ng'ena agamba nti balina obulwadde bwa siriimu wano mu Katanga. Abaana bato abazaaliddwa nabo mwebali. Kati rate of transmission eyo nayo etiisa, tetumanyi etya, okwebbirira kubeeramu n'ebiringa ebyo. Kyekyo kye tulina wano, tweyanzizza nnyo, tweyanzike. Defense mbadde njagala nali ku kakiiko kerosi ate naye alina ensonga ku nsonga eyo. Tusanyusa okusinkana ssebo, tuli butereevu ku Soul TV. Amanya gaffe? Amanya nze Sebandeke Alex. Ndi mukulembeze mu kitundu kino nga nkola ng'omuntu aliko obulemu, akulembera abaliko obulemu. Ate tunuulira embeera y'ekirwadde kino ekya siriimu mu bitundu eby'omugotteko, mu bitundu kati nga Katanga, mufuba mutya okulabika nti mubukendeeza, kubanga omu ku babulina atugambye nti bangi ababulina ne bagezaako okwekuuma. Ddala kino kisoboka? Embeera we yatuuka kakati ekiwuka kamukenenya, abantu tebakakatwalanga obulwadde obulali dangerous, naye nga mu mbeera
twetaagamu ndowooza okuddamu ate okusomesa obuto nti akawuka kakyaliwo era katta era kakwata. Mu mbeera eno yaffe ey'abantu abali mukotteko akawuka ka mukenenya kasobola abantu tebakyefiirayo, tuleeta obupiira oluusi natubuteeka waggulu awo abantu babukozese naye abantu tebabukozesa. Oyinza okwesanga nga olw'okuba nti kakendera amaanyi abantu ne babanga bwe bamira eddagala bakyabakosanga ka mu 8 na mu 9 mu 80s akawuka ka mukenenya ateeka abantu tebakyefiira. Esinza kugamba nti tulwanye nnyo mu kitundu kino okulaba nti tukakendeeza. Tesinza kigamba bwe nti okubanga nti abantu bo tebakyefiirayo okukozesa akapiira. Engeri abantu mu Katanga gye basulamu sijagamba nti etiisi kuba mwenna mwe mubeera, naye akanyigo kano tekakoma mu byakusula byokka, ne kakoma kagenda ne mu bantu okwegatta mu bikolwa ebyobwenzi. Embeera eyo mugirwanyisa mutya? Ffe buno mu kitundu kyaffe wadde Kire Salaams mulimu abantu bangi naye temulabika nga bw'onoogenda Kimumbaasa, nga bw'onoogenda Naakulabye n'osanga nti n'essaawa zino waliwo ekifo woolaga ne musanga abantu nga beali mu kwegadanga. Ekitundu kyaffe tekirimu ebyo. Ekitundu kyaffe kirimu bantu abakeera ku makya ne bakola emirimu gyabwe, olw'eggulu ne bagenda ne banywamukko ku kenge. Omanyi waliwo omuyimbi yayimba nti omwenge emperekeze ya sitaani eyannamaddala. Mwe madde nnyingira wano obucupa obw'omwenge ne bw'otunula wansi bwe kubukwaniriza mu Katanga olw'okuba nti omwenge emperekeze ya sitaani abantu abasinga bwe banywa basiimuuka. Sensi eyo eya judgment olumu evaawo. Olowooza kino tekireetera bulwadde buno okwongera kusaasaana mu kitundu kyammwe kino? Era ndakikugambyeko nti kisoboka okubeera nti omuntu yenna toyinza kumanya bagenze batya n'omwagalwa we, bagenze batya n'omwagalwa we. Kyenyinza okugamba kyensinzirako nti ffe tukubiriza nnyo abantu wano n'emisomo gijja oluusi ne bakebera abantu kabamu. Kati kyetaaga kudda mu kusomesa naddala ku kawuka kano akamukenenya nti kakyaliwo era kakyatta. Tweyanza ssimu Asoti TV tuli butereevu, tuli mu Katanga tuprofilinga ekimu ku bitundu ebya slums wano mu kibuga Kampala na butya oba oliawo bwe beetangira obulwadde buno obwa siriimu nga bwe batubuulidde. Defense ebyo bibeera byakwerinda ku kakiiko, soko tubuuzeeko. Nsanyusa balaba Asoti TV amanya n'eddoboozi Sabire Fred nga nze ntwala ebyokwerinda mu kitundu wano Kimwanyi zooni Wandegeya. Ku mbeera y'ebyokwerinda tugezezzaako ogwaffe naye nga bw'omanyi nti gwasenga musana kakirota bulamu era wabeeramu ebirumira. Kati nno nze kyenjagala okubuuza si bubbi si buki, cases mmeka z'ofuna ezeekuusa ku rape, defilement, ankwanidde omukazi n'ebiringa ebyo, kubanga ebyo ebimu bye biyitamu obulwadde buno bwa siriimu okusaasaana? Neyanza ssebo nze ku lwange ebbanga lye mmaze wano then ne cases za defilement ntono nnyo, kumpi wayinza n'okuyita omwaka mulamba oba ebiri nga tewali keesi ebaddewo. Naye kyentera okulaba nti ankwanidde omukazi ebyo tutera obifuna ebyo bimu ebiri. Gundi ayagadde mukazi wange, gundi asuubizibwa ayagala bba wange, ebyo tutera obifuna bibaawo. Netubigonjola ne bikola ki ne biggwa. Ekirala omwenge mungi nnyo mu kitundu ky'otwala, ate omuntu bw'anywa omwenge embeera ekyuka. Omwenge guno influence y'omwenge teba impactinze nnyo naddala mu kusasana ku bulwadde bwa siriimu? Era n'omwenge guno ffe abantu baffe tutera nnyo okwogera nabo ne tubagamba bannange munywenga naye temutamiirukuka, kubanga okunywa si kubi naye okutamiira kubi. Bwenjogera ku ekyo ndowooza otegeera. Waliwo anywedde ne wabeerawo atamidde. Omutamiivu bintu bingi ebikola ki, okusomozebwa kungi
muvaamu domestic violence, muvaamu okufuna obulwadde obwo, muvaamu okufiirwa nga ebyenfuna olusi anywa ne bamukwata mu nsawo ne bugenda okukyanga sente bazitutte ate nakwata ejinja nakuba omulala atatutte sente nga tajjukira yakoze ki yazitutte. So nze kyenvumirira kwe kunywa ne batamiira ne bava mu mbeera banywengako ekisaanidde naye si kunywa kutamira kukola ki okuva mu mbeera. Buli lwova mu mbeera ng'otamidde bingi byokola neweenenya enkya naye nga tokyakola ki nga gundi yani Sebata yagamba nti kigasa ky'okujjukira enkeera bw'oteebise nga tokyayambibwa. So era ebireeta ebyo guba mwenge. Nze nkubiriza abantu ab'omu Katanga, Wandegeya, Kampala ne Uganda yonna okutwaliza awamu omwenge bagugendeko mpola kubanga gwonoona bingi. Weesanga nga ze waterese ezabadde eza Land Road bugenda okukyanga tezikola ki teziriiwo kubanga oguli ku mutwe gwegulamusa okukola ki gwegulamuza ogusigadde mu ki mu ndeku. So nze omwenge nkubiriza abantu bagugendeko mpola, abasobola ogwesonyiwa bagwesonyiwe kubanga si mulungi. Tuyanza nnyo tweyanzeege. Tuli mu Katanga. Katanga okwawukanako ne Nakulabye mu Kiyaaye ng'owetedde Kweriyooti, okwawukanako n'ebitundu nga mu Kisenyi wamalawo mu Kasenta we wabadde awo Kiganda zone n'okwetooloola awo. Wano wo kizibu sinalabawoko bupiira bumansiddwa ne bw'ogenda mu Kifampa Nakulabye essaawa zino wayinza okulowooza nti abaayo beebikka bupiira, ntegeeza obupiira obwa kondomu kubanga yembeera eriyo. Naye nze bwe nali nkula nalabako emboozi gye sisobola kwerabira era yanshepinga nnyo n'enfuula kindi. Yali yamuvuuka gwe twatuuma oluvannyuma kati nga mugenzi twamutuuma Zibadde 3. Zibadde 3 yagenda ku mukyala ng'amanyi nti alina obulwadde bwa siriimu. Ye nalowooza nti bw'anaayambala obupiira 3 abujja mutaasa ku bulwadde obwa siriimu, n'agenda yeepikira ku mulwadde. Yagenda okuva ku mukyala ng'obupiira 3 tekuli kapiira konna kaalina era yagenda kyere. Bwe yavaayo yakaaba ekyalo kyonna ng'akaaba ekintu kimu nti Zibadde 3. Zibadde 3 yafuna obuzibu ku mutwe kubanga teyakikkiriza ekiwejjowejjo. Zibadde 3 yafa. Eyo emboozi eya Zibadde 3. Mbeera bwetyo twagadde tuyiteko mu kitundu nga kino tubalage embeera bweri. Zibadde 3 Zibadde 3 Zibadde 3 yakaabanga Zibadde 3 olunaku ne luziba n'enkya n'agamba Zibadde 3 kubanga yateekako 3. Yagenda okuva mu kikolwa nga 3 tekuli n'emu era nga kyeyali yeewaze ate kyeyagwamu bw'atyo n'atabuka omutwe era teyaweza wiikisi 2. Mukwano gwaffe Beeka Zibadde 3 yava mu bulamu bw'ensi eno. Teweeyibaala nti 3 emu oba 2 zisobola okuyamba. Bw'oba tosobola kireka sooka weekebeze kubanga Zibadde 3 yalowooza 3 zijja muyamba ne wadde zaali nnyingi tekuli n'emu yasobola muyamba. Neyeekanga nga akaabye ekyalo kyonna. Twakimanya luvannyuma nti namwandu owa Kiryowa gwe yali agenzeeko ye yali amuleetedde obuzibu obwamujja mu bulamu oluvannyuma lw'okwekyawa ate wakati mu okwagala okugezesa. Munnyo ku makya omuzinda Lukangu baddize wano we tuli Katanga bwe wati wafaananye mugende maaso n'okuweereza eggwanga.